Sente eza parish development model myoga n'endala zonna operation wealth creation byonna bya ku campaigningira General Museveni. Era tumaze ebbanga nga twogera ku nsonga ya parish development model. Ekisooka obubbi obulimu enguzi erimu kwegamba maziga meereere eri omunaku. Kati ate akasente ako akatono nako muganda wange abasajja balagira ddala balina okakampeyiningirako. Waliwo wano RDC omwe yabadde atiisatiisa abantu nga singa eggombolola n'azuula eggombolola n'emu etalonze Museveni, kiba kitegeeza nti bagenda kuba banoonya abantu abo, bagenda kukozesa banneyiba baabwe okubeera nga babalonkoma. Bwamala obbalonkoma babakwate babatwale mbu ssente bazibaggyeko, kirabika ndowooza n'emiggo bagabane. Kakati enkola eyo munnange edibiza nnyo omulembe gwa General Museveni, kubanga ne General Museveni tayawukana nnyo ku njogera eya temulina nkulaakulana kubanga mwalonda bannuupu. Mujjukira bulungi nnyo, naye ng'ate juzi twalaba n'abo abalonda Museveni nga babaka abaliyo babadde nga balonda ba NRM bokka, enguudo nga ziringa ebikubo by'ente ebitwala ente okunywa amazzi nga bibi nnyo, enguudo zaayo nga mbi nnyo. Twalaba juzi omusirikale nga atiisatiisa. Kale abasirikale bo bazze batiisatiisa, era tukimanyi nti bali mu kutendeka abo be bayita ba police constables, naye ng'ate bonna babaliisa njiri ya mbu Yoweri, mbu enjiri ya Yoweri bwe batyo batugamba. Kati obutambi bwe ngenda okulaga bwe bujuzi bwe tulina obukwatibwako, nsuubira okubanga obumu ku bwo oba bwonna oyinza okuba wabulabye, naye message tulina okugitambuza abantu ne bongera okubeera nga bategeera ekituufu ekiriwo nti parish development model mwerimbisa ababbi abanyazi sente nga bajjeko kuzibba okuzeegabira bo ng'abanene kuba zirina kubaza abanaku, kati ate baagala okuzikozesa ng'akanyeebwa okubeera nga bakwasizaako abanaku. Hillside View Apartments bali wali ejjanyi ku Church Entebbe Road, tuuka enamulanda kinene kajjansi obuuze ejjanyi ku Church ogenda okusanga Hillside View Apartments. Transport wabwere naddala gwava ku airport. Ate Maintenance Palace balina solar systems zonna gwe bali badde weetaaga, balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze. Kaakati munnange ebyo nga biri awo, tuddeyo ku mulamwa nti RDC yatuuse okutiisatiisa abantu abatalonde Museveni nga bw'agenda obbakwata. Atakwagaliza tokola ki? Omuluka gwonna ennaku z'omwezi nga 10 n'ezo Museveni gw'atagenda kuwangula. Twamaze okubuulira banneyiba bammwe bawandiike obupapula. Omuntu gwe balaba nga yafuna ssente za PDM naye nga tawagira NRM, bawandiike obuki babutwalire babagiso. Ennaku z'omwezi nga 15 kasita Museveni atawangula mulimu mu Lukago, tugenda kubanoonya tubakwate mukomyewo ssente zaffe tuziwe ab'NRM abamuwagidde. NRM kyu okitegeedde ekyo? Mbadde wali oli n'ambuuza bonna banaategeera batya nga saamuwadde, naye bwe tubadde mu meeting eyasoose abantu babadde nduddewo okuyingira munda nga bagamba RDC abo tebawagira NRM batuviire mu lukuŋŋaana lwaffe, abo FDC. Kakati abo be ba RDC be tulina be babaka abakiikirira Museveni. Kati awo kitegeera butegeezi mukama waabwe ebyo byayogera biviira ddala mu mukama waabwe nti mukole muti ekyo tulina okukozesa enkola ya parish development model. Kati Museveni yeerimbise muli ali mu kuwonya bwavu bantu, kumbe ali mu kwekolera bibye nga bw'owulidde awo, kati okuteeka bulabe mu bantu. Wabula kyesinalaba kuba kati omwogezi wa poliisi obutambi bw'aba abulina, kubanga singa kabadde ka opposition yandibadde yakafunye dda. Twalaba wali juzi omusirikale oli atwayirwa nga agezaako okulaga nga bw'agenda okukwata abavubi oba nti agenda kuddayo ennaku z'omwezi nga 15-16 bwe batalonda Museveni mbu baakukajjuutuka, mbu bajja ggobwa ku nnyanja.
nga bwe baali babakkirizaako ddi. Kakati munnange nabano bwe batraininga bonna ba constables abapoliisi abagenda okukuuma akalulu gwe sooka owulire bye babagamba enjiri gye babawa olabire ddala kwegamba Uganda nga bwefuuse oba ekifulukuwa. La police, Uganda, Gamaliriza mbagamba kengendo maliriza kano mbadde nkaleseeyo jagala ogulewo ramu bwe bwongo bugule okasitowalingire ddala kenjagala ositowalingire nkakubuulire ensonga Yoweri Ensonga Yoweri yeyo y'okukuuma akalulu kaffe ne pulezidenti ensonga Yoweri yeyo y'okukuuma akalulu kaffe ne pulezidenti mu entebe tulina mukuumira wa muki so bwebo kenkugambye kasitowalinge okakuume okanyweze nti ensonga Yoweri yeyokuuma muzeeya obululu bwate tumukubira entebe mu ntebe. So we'll do that. Upon the DPC, allow me officially to open our training of SPCs to see that they make good and protect. Kakati ndowooza tewali kubuusabuusa kwonna. Ensonga ogitegedde bulungi nti ensonga Yoweri naye ng'ate bye batraininga bapoliisi kuba bajja kuva ba-upgrading bafuuka ate abapoliisi ab'amaanyi mu abo bennyini. Kati ekyo kifaananyi kitwale ne mu magye. Muhoozi kyagezako kuteekayo mu magye. Okitegedde naye ekibuzo kye neebuuza kiri kimu. Abasajja bano boogera ebyo byonna bye boogera nga bakimanyi bulungi nnyo nti barekoodinga era obutambi bwe bamanyi bugenda kusaasaana eno mu bantu. Ekigendererwa kyabwe kiki? Kwegamba omuntu naye rekoodinga amanyi kyayogera kimenya mateeka era kirina engeri gyekiprovokingamu abantu abalala. Bw'oza ekigendererwa kye kiba ki? Kukulaga nti gwe tolina ky'oyinza kukola. Kwegamba kukulaga nti bo basobola okukola buli kimu. Y'ensonga kyo kiraba nti aba NRM bakimanyi bulungi nnyo era abawagira NRM bajja kugamba nti bwe ne baana balina obululu nga mugenda mumuwa akalulu era Museveni ajja kabba. Waakiri okukabba Museveni waakiri okukabba tasobola kukkiriza waakiri okukabba. Ndowooza okiraba. Kale kwegamba omukyalo oli Mase atuhaira naye yafunye abamwanukula. Yafunye abamwanukulu ate tugenda kunyigirwa mu ttuuki nti tojja kutusibako kanyaaga. Era omwami ono bw'atyo yamwambalidde mu ngeri yo okuva we yatiisatiisa abavubi n'amwambalira. Muweereze obutambi mugambe Pulezidenti Museveni muteeka ng'agambye tojja ekyamuswanga ennaku z'omwezi 2 amagye agakulemberwa Kano Mase gabbye abantu gabasse babasibye mu makomera batulumiza obwavu. Mase bw'oba ondaba jangu onkwate ontwale mu kkooti nja kwanika obuziina bwammwe. Abasajja bo bonna bye bakola wano nange banziba. Abamukene babajjako emitwalo 55 buli nzikiza zaaki. Ennyanja baagigula mutiisatiisa abantu yabadde n'entebe n'atiisatiisa abantu. Yagenze Kamuwunga amagye gakirizibwa mu byobufuzi okumanya insoni za gavumenti zonna zaafa. Bannaye tulonde Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu batereze insoni za gavumenti zonna laga 20 mu kitongole ekiramuzi. Ekitongole ekiramuzi nakyo kyafa tokyasobola kufunayo bwenkanya. Insoni zonna zifudde
abasuubuzi e Kampala bakaaba kati omusuubuzi ayimiriza eggwanga Kasiita ng'ekitongole kyabwe kya Kasiita bali mu kukaaba yagwe ow'ekyamuswa naawe abadde omuvubi ng'ogamba nawe olina nakulwanirira eddagala lyammwe asobola okubalwanirira ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli walaba Amulera ng'okola ki? Buli walaba Nekimuli ng'okola ki? Dawudi Nkambo ng'okola ki? Kansala Kalanzira ng'okola ki? Kansala bonna abali ku Amulera ng'otiikinga. Bane mutunumuliro gwako obuli wano nali simanyi nti abantu bambala enniigiina. Ani ayina esaati ente baba n'abavubi bange. Kakati ensi ndowooza mutegedde bulungi nnyo gy'eraga. Ensi mutegedde bulungi nnyo gy'eraga nti guno gwe mukisa gwe tulina gwokka, kubanga tukimanyi bulungi nnyo tetugenda kudda mu kalulu. Akalulu tugenda kaddamu nti gwe suubira nti wagenda kubaawo akalulu ku mulembe gwa Museveni oba gwa Muhoozi oba ani, nti bano abasajja singa bageza ne batusinga amaanyi gwe ky'obumanya tetugenda kudda mu kalulu, kubanga bapulaninga nti ne Muhoozi Paalamenti y'eba emulonda ajje Buzzi ku kaweweevu kuba bakimanyi temugenda kumulonda. Kakati Munnayuganda gwe wenna protest vote awo yeetaagisiza, kubanga abo bonna be twogerako balaba bonna bali mu ngoye z'amagye, bali mu bifo bya gavumenti, mu public offices, naye ng'ate bakulaga bakampeininga butereevu ewatali abakomako. Kati eyo y'enkola etagoberera mateeka bwe bannantagambwako obusembayo n'obujoozi obusembayo bwe kuba si kumanyiira. Naye tetugenda kutya. Kati bw'olaba amagye gakuba abantu weebuuza obusungu buvaawa? Obusungu buvaawo. Era bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Byennyini bye boogera ebyo babeera babigamba batuula ne babakakasa nti mmwe temwina kimweguya ku bantu. B'abantu mubalabe nga mbwa. Mwe kati omufere bw'aba buli muntu yenna amulaba ng'omusiru, omuntu yenna nga mufere, buli muntu yenna amulaba ng'omusiru, jawula omufere ajja gy'akimanyi nti alina okufeera omuntu obwongo bwe bukola nnyo okusinga obw'abalala. Kati nabano nabo abafere bamanyi bo balowooza nnyo bategeera nnyo singa abantu abalala. Kati y'ensonga ki olaba nti babeera bamanyiira. Bwe kati omufere taagala kumukaayanya, era bw'alaba ng'ogenda omugwamu ng'atandika okuyomba, kati byegamba oba tobikkiriza, nze nkugamba ng'otegeera nti kati ayagala kumufeera, ayagala kufera, bwe yagala okkiriza bukkiriza nga bannaffe bano nti bwe muba omuganye bajja kubakuba emiggo, bajja kubakuba emiggo bwe muba muganye. Kwegamba bantu ba mitima mibi nnyo, kubanga ne DNA yaabwe esoma ekyo. Kati na bano bannaffe ababuyabuya bakugjeyo busoga bugisuwa, oyagala okakasente naawe olwokuba bakuwadde akasente, ensi y'ogiryemu olukwe. So ng'ate munnange kagenda kubeera kaseera katono nnyo ng'otandise okukaaba, kubanga era waliwo ne banna abatandise abaakaaba edda nga ne NRM weeri ne batuuka kufa kuva mu nsi eno nga beevuma NRM. Tusingane mu mbazzi zaffe eziddako, naye gwe ky'obamanya protest vote naki nalo